nga tutegekera ennimi zaffe enzaaliranwa tulina okumanya wa gye zivudde waawe tuli nazo okusobola okutegeka maaso gye zigenda olwo tujja kuba tutegekedde abo abali tuddira mu bigere omusingi omulungi. Eno y'Enkuluze y'Olulimi Oluganda wano ku Bukedde TV etterekero ly'amagezi era nga Enkuluze y'Olulimi Oluganda esakirirwa bannaffe abasema properties omuwanguzi bamuwadde ettaka wali ku luguudo lw'e Masaka e Katende era nkutegeeza nti ku lw'abannange Kirigwa Jo Anatoli Jesero, Waswa Charles, Buyondo Christopher, Nakirayi Rachel, wamu ne Diana Nakubulwa, amanya nze Damba Andrew okubanjulira Enkuluze y'Olulimi Oluganda. Tugenda genda butereevu ew'amagunda atuyitire mu mateeka Enkuluze kwetambulira ate bwe tuvaayo tugende butereevu ewa Ssejjenje. Magunda w'Enkuluze y'Olulimi Oluganda wano ku Bukedde TV. Gano ge mateeka ge tugenda okugoberera mu Nkuluze y'Olulimi Oluganda. Etteeka erisooka, obuyinza obw'enkomeredde bwa magunda. Etteeka eryokubiri, tolandagga, yanukula ekyo kyokka ekikubuuziddwa. Etteeka eryokusatu, ekibuuzo ekikubuuziddwa kirungi n'okyanukula mangu osobole okwerekerayo akadde senga abaawo ekyokutereezaamu. Etteeka eryokuna, ku mutendera guno tusuumuusaako bawakayima basatu bokka. Etteeka eryokutaano, mu tterekero ly'Enkuluze temuyingiramu oyo akongozze omumbejja Namaarwa oba omulangira Ssegaamwenge. Etteeka ery'omukaaga, wakayima yenna atamatidde ku nsonga yonna alina eddembe okukwata mu manvu. Etteeka ery'omusanvu, magunda yekka yakkirizibwa okugolola ensobi yonna mu lwatu. Etteeka erisembayo, ku mutendera guno tulina kyerondera. Omukisa guweebwa oyo asooka okuyaayaana. Singa olonda ekibuuzo ne kikulemerera oggyibwako akabonero kamu. Wabula bw'okituuka oba n'okyanukula bulungi oweebwa obubonero bubiri. Katugende mu kitundu kyaffe ekisooka ne Ssejjenje Waswa Charles Ssebunya. Kituufu nnyo nze omulongo Waswa Charles Ssebunya muzzukulu wa Kasujja. Bawakayima mbasaba mweyanjulire omulabi wa Bukedde TV abategeere mmwe baani. Ssebo amannya nze Lukaba Godfrey Mayanja nga nviiriddeawo Buloba ssebo mu ssaza erya Busiro. Kizito Peter neddira Mamba nga nviiridde Buddu. Kaziwe Neliko bazanya nengo ne mutaka avudde Kaleerwe. Kironde Faruku neddira Butiko nvudde Mukono Kyaggwe. Kibirango Moses Sempebwa nga neddira Mamba nvudde Mukono mu Kyaggwe ku kyalo Kitete. Kituufu ddala mu masaza ge tulina n'essaza ly'o Kaleerwe tweyanzeege. Katugende mu maaso bagamba Luganda lwambwa lukalana mannyo so nga luno olwaffe olw'omunkuluze lujja kukalana bibuuzo. Katutandikire awo. Ssebo Wakayima wangi Ssebo Ssejjenje, nsaba ombuulire emboozi eno eri mu mbeera ki? Ndi musasula nga nfunye. Ssebo eri mu mbeera ya kusuubiza kwegamba naye ng'osuubiza oteebereza buteebereza. Tolandagga tofunyeewo kabonero. Kironde Faruku yasoose okuyaayaana. Eri mu mbeera ya kakwakulizo. Obubonero bubiri. Tugenze wa Kizito. Kizito Peter
Kizito, emboozi eno eri mu mbeera ki? Bukedde yeesinga eri mu mbeera etaliiko kkomo. Tofunyeewo kabonero. Kale wali badde oŋŋamba nti mbeera nnakamwantette. Tugenze wanneriko bazannya n'engo. Emboozi eno naawe mu buufu bwe bumu eri mu mbeera ki? Owangaala ennyo ayisa abasajja. Mbeera etaliiko kkomo. Tafunyeewo kabonero. Kizito Peter eri mu mbeera eyagaliza. obubonero bubiri. Embwa eyanza nnyabo. Tugenze wa Kironde. Sebo. Kironde mu buufu bwe bumu emboozi eno eri mu mbeera ki? Teekako Bukedde. Eri mu mbeera eragira. obubonero butaano. Kibirango. Sebo Mwattu naawe emboozi eno mbuulire embeera mweri. Sebo. Matovu agenda wa? Eri mu mbeera ebuuza. obubonero butaano. Neyanzizza mugunda. Nga tuvudde mu nsona lulimi tugenze mu byobuwangwa. Kale Lukabwe Godfrey. Wanjise Jenje sebo. Omugole omukyala mwattu bw'aba aleetebwa waliwo omuntu ajja nga aliimisa mpola mpola okulaba wa abaleeta omugole we batuuse. Omuntu oyo Omuganda yamuwa linnya ki? Sebo yamuwa erinnya eryakatumwa. Tafunyeewo kabonero. Sebo oyo gwe tuyita endasiirasi. Kizito. Ssejjenje omulungi ennyo. Mwattu emmere Nazaala gy'afumbira omugole ku olwo lwatuusibwa Omuganda yagiwa erinnya. Kozzi linnya ki eryo? Emmere eyo Ssebo yagiyita ey'ekimpatiira. obubonero butaano. Embwa eyanza magunda. Neriko. Sebo. Kino kye kikyo. Sebo. Mpaayo omuzizo gumu ogugendera ku kabuzi akaweebwayo olw'omuwala okwekuuma n'atuuka okufumbirwa nga tataataaganyizibwanga oba nga nteeka. Sebo nsaba kunziiramukko. Tewali kuddiramu. Yanukula ky'owulidde. Omuzizo okukagenderako kateekeddwa okuba akabuzi ako nga tekazaalangako. Tafunyeewo kabonero. Kizito Peter. Akabuzi ako tekalirwako omuntu atali wa mu maka omwo. obubonero bubiri. N'embwa eyanza nnyabo. Kale tugende ewaani. Kironde Faruku. Kironde. Sebo. Mpozi ekirala wali badde ompaayo n'omuzizo omulala nti tebakabaaga wabula basoola kasoole. Kale tweyongeddeyo. Kironde. Sebo. Omuwala bw'aba yeekuuma abeewaabwe mwattu baweebwa akabuzi ako ke twogeddeko. So nga n'omulenzi bw'aba nga yeekuuma alina kyaweebwa kiki ekyo. Abeewaabwe balina kye baweebwa. Sebo baweebwa enkoko. Enkoko ya kika ki? Baweebwa enkoko empanga naye nga si nkulu nnyo. obubonero butaano. eyanza nnyo. Kale tweyongeddeyo ewaani wa Kibirango. Kibirango. Mwattu omugole bw'atuusibwa Nazaala amulerako si bwe guli? Sebo. Abaffe ekikolwa ekyo Omuganda yakiwa linnya ki? Ekyo Sebo ekikolwa ekyo yakiwa kuweebwa mukisa. Asooka atereeze kyabadde ayogera. Sebo okubeera kuweebwa mukisa na kumusiibula. Tafunyeewo kabonero. Nzijukira nga Kizito Peter yasoose Kironde okuyaayana. Ekikolwa ekyo kiyitibwa okubukala. obubonero bubiri. Embwa eyanza magunda. Kale tugenze mu Kaalumanyo. Lukabwe. Wanjise Basajjenje. Mwattu olupapula oluyitibwa Bukedde ku Sande lwatandika kufulumizibwa ddi? Sebo okuva era amawulire gatandika Sebo olupapula era lwafulumirangawo. Tafunyeewo kabonero. Kale kituufu go mawulire naye lwatandika mu 2000 mu mwaka gwa 2000.
Tugenze ewani ewa Kizito. Kizito Peter Sebo. Kizito, Wangi Sebo. programu ki ku Bukedde TV eweerezebwa Fifi the Queen? Programu eyo eyitibwa gw'osalawo. Obubonero 5. Neyanzeege nnyabo. Kale bazannya n'enjiibwa n'engo. Nengo ssebo. Kale tugenze mu maaso. Ssebo. Mwattu bazannya n'engo nziraamu kino. Mwattu kizibu nnyo okwewala okwogera ku byobufuzi naddala ng'oweereza abantu abangi. Si kituufu? Programu ki Bukedde TV1 mweyogerera ku byobufuzi? Ssebo ako kaba akabbinkano. Obubonero 5. Kale tugenze wani? Ewa Kironde Sebo. Kironde. Ani aweereza programu awo olwatuuka ku Bukedde TV? Innocent Tegusuulwa. Kale Tafunyeewo kabonero kazibwe. Ayitibwa Damba Andrew. Obubonero 2. awe neewunyiza Kironde neŋŋende wa Kibirango. Sebo Sejjenje. Kibirango, Wangi Sebo. ani aweereza programu full dose ku Bukedde TV1? Nyali dduse. Kazibwenule. Fuludozi eweerezebwa Katongole Omutongole. Sikwewuunya, Katongole nkumanya omwagala nnyo. Obubonero 2. Tweyongeddeyo mu katundu akasemberayo ddala mu kitundu kino ekisooka. Akatundu ako tukajja mu byafaayo. Tugende n'ekibuuzo kino ewani? Lukaba Godfrey. Lukaba Godfrey mpa amannya g'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda. Sebo bamuyita Abiba. Tafunyeewo kabonero. Kibirango Moses. Sebo oyo bamuyita ow'ekitiibwa Nelson Kawalya. Obubonero 2. Neyanzanye magulu. Kizito, Wangi Sebo. ani mukubiriza w'olukiiko lw'abataka mu Buganda? Oyo ye Mutaka Kayira Gajuule. Obubonero 5. Mbweyanza Magunda. Bazannya n'engo neriko. Ssebo Tugendere ku misinde egyo. Ono yakulira olukiiko lw'abataka mu Buganda, y'ani oyo? akulira olukiiko lw'abataka mu Buganda. Oyo ssebo ye Ssaabasajja. Obubonero 5. Neyanzanyo neyanzeege. Olala otuwanga amannya ge mu bujjuvu. Okyalaba programu Enkuluze wano ku Bukedde TV1.